Kitalo omubiri gwe gukomezeddwawo e Uganda mbina maasawo ate ye Karokasita agambye tagenda kuddamu ku performinga kivulu kyonna paka ng'amaliriza okuzaala. Brisher Kash bw'atyo yeekokkola ba followers be bambi mumukaabizza nnyo amaziga byonna mbina maasawo ngenda bambi kutuusa ku nga kansooka okwebaza gwe wenna omulungi eya subscribinga ku Wonderboy UG temukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatanaba ku subscribinga darling beera ngo subscribinga kona ku notification bell ate tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwassuka ogifuna naye nga seerabidde ababiva organic ono ng'akozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba oba olina kirwadde ekibeera ng'omukonako ku nnamba ey'essimu wansi ate abeere ng'akuyamba ate ye Hajjati Kaloddo n'akulombera edduwa byonna ebyekutte ne bitoyagala genda bweru olina ky'ogubako tekitambula bulungi beera ng'omukonako ku nnamba ye ey'essimu ate agenda bba ng'akuyamba naye nga sinnaba kweyongerayo badde nkusaba video eno gimpere like ate sobole okuba nga yeeyongerayo pozi nga nkwongedzeko katono Karole Kasita jjukira mwana muwala ono ali lubuto era nga zinga apafyominga ku bivulu ebisinga newankubadde ng'abadde lubuto naye yavuddeyo n'agamba tagenda kubanga addamu okukola ekivulu kyonna paka wanaaba ng'asumulukuka lwa nsonga anaatera okuzaala ate mukadde kano embeera gy'alimu yeetaaga kuba ng'akwatibwa ddala mpola tokimanyi mukyala mukozi nnyo naye ate alina okuba nga yeerabirira wamu n'omwana we ali mu lubuto naye ng'ate nkugjeyo eyo Obote tu ono amannya ge amatuufu era nga ye Patrick Masete Kuya bw'atyo yafiira mu ggwanga lya Nairobi gy'amaze okumala emyaka 37 nga tali Uganda era nga yafa nga 22 Novemba era ng'afiiridde ku myaka 85 bw'atyo omubiri gwe gukomezeddwa olunaku lwaliro ate gusobola okuba nga guziikibwa ku bwaboobe oba ku butaka bwe naye bambi tusaba famire y'omugenzi Omukama ayongere okubagumya era nga n'omwoyo gw'omugenzi Omukama agusonyiwe byonna ebyagusobako naye mu maaso awo ngera bankulekera video ya mwana muwala Brisher Kash era nga yeekokkola ba followers be nti bannange mukendeze ku mitima emibi lwaki mba mwogerera ati kamukuttereko naawe obeere ng'omulungi naye mazima gali nti bantu mwe temwagaliza nagula ali bizinesi neegwa ate teyagwa mbu nali nemereddwa mwasukka okwewola naye nino gye naguddewo empya mwatandise okwewola mwakisoze givuma nzirotya mu buchomo ningamba munange nze kankole temugenda kumpa kyakulya nina okwekolerera nemunvuma kati ate muzze mutandise okwewola ate kati nafunyamuko obuzibu luli chips nali nsobola ogamba mbu sigenda kukuwa sijja kukuwa kuba ziri mu baketi tosobola zikwatamu naye kati obunyama buli open womumma ajjawo bujja tomugobe wona mugobe ogenda sanga bawalese mabega nga bonna babutute ejje waliwo omusajja eyazze simanyi ba musajja oba muvubuka yavudde naku boda najja wakanyama akasoose ng'aliirawo akokubiri akokusatu agenza olaba agenda mu maaso ne mugamba mpa ku ssente ngende nina byenjagala okugula yanvumya buvume kyonsindikira bino naawe kyogamba gwasoose okukola bizinesi sente osaba sinamaliriza kulya for real bantu mwaki mulina empisa embi mazima nti kati ngenda kudda mu nsenene tula naye ensenene leero oyinza oyola ekikutiya n'okitwala oba ngende muki ize kale walidde obunyama bwange nkumanyi ntera okulaba ku TikTok nkumanyi egwesebo naye nze sigenda kulabisa itsoke kasubire mbu byewalidde wafunyemu bwakukusiza enjala tenadda mu kuluma itsoke sigenda kukusaba sente beera nazo kugaggawala zikugaggawasize sikulinako buzibu so yavuddewo nalina ne boda n'agenda ate kyalese obuzibu nabadde nsigaddewo nzeka nga nkyakola abantu bonna nga basinga banyuse naye nga bambi thank you so much webale kubulya mukwano saba mukama akuddizeewo business nyangu nadde manyi obunyama temujja kwewola temujja kola kina ate nabo mwatandikidde mulya saba mutoola we mulya